Abawagizi b'ekibiina kya NRM bazzeemu okulumba ekitebe eky'ekibiina kyabwe mu disitulikiti ey'Essembabule era babukeeserezaawo nga baagala abatwala ebyokulonda mu kibiina kyabwe balangirire nti baddemu balonde ebifo eby'abakulembeze b'abavubuka wamu n'abaliko obulemu ab'ekibuga eky'entuusi. Bana bakulembeddwamu omubaka wa Lwemiyaga mu Parliament Theodore Sekikubo bagamba nti newandibadde okulonda abakulembeze ba NRM aba district kwa Lwakutaano luno kyokka baagala okulonda ku kifo eky'abavubuka n'abaliko obulemu bakuddemu kubanga nti okulonda okwabaddewo eggulo ku kitebe kya yafeesi ez'ekibiina entuusi eyakukuliddemu Enoka Ninsiima yeekobanye ne munnamagye General Manuel Lwasande ne bajjuza ebifo nti byalondeddwamu abakulembeze nga tebavuganyiziddwa kyokka ng'ate okulonda tekwabaddewo. Abamu ku babadde mu lwokaano luno abaliko obulemu banyonyodde nti bonna basoose kubeera abalonzi 9-9 n'abavubuka 10-10 abooludda olw'omubaka Theodore Sekikubo n'aba General Manuel Lwasande era babadde bateeseza bagabane ebifo ebyo ate oluvannyuma General Manuel Lwasande niye n'abigaana era bagenda okuwulira nti waliwo abalonzi be batadde ku lukalala nti balondeddwa ate nga tebakkaanyiza era okulonda ku bifo ebyo tekwabaddeyo. Tusaba nti kati ebifo ebirala ebisatu mubitwale mutuwe ebifo bibiri naye ng'ekikulu mutuwadde ekya paaso ekya Gerald nga gwe twagala gutusigiddeko ne bagamba nedda ekyo kyekitasoboka awo ne bagamba kale oba muganya okukkaanya nti kati ekyo ekyakwewunyisiza okudda okulaba nti gundi ayiseemu gundi ayiseemu anopositi kwenda Gerald abe chairman wabalema kadi nga tikwisikiriziba twambuuza ngu abwenki ate numuza kumwoherezayo aheyo bambini namubuuza mwami kadinga osomere kukyera Gerald ate numuza kumutayo amubinga. Mu kiwandiiko ky'okwemulugunya kye bakwanza amyuka registrar wa NRM wa disitulikiti y'Essembabule Patrick Ntale nga kisomeddwa omubaka Theodore Sekikubo ku lwa bonna baagala okulonda kuno kuddibwemu ng'okulonda okwa disitulikiti tekunnatuuka abantu bano bafune obwenkanya. Ensonga zombi ez'abavubuka n'ez'abaliko obulemu nga bagenda kuziza eno mu banoonyeza olunaku olulala ekyomukisa omulungi honorable Kinobi wabadde ambuulira ku kulonda kwa Friday ne mugamba nti omanyi olwedde tulina petitioni yaffe timuteekeyo petitioni naye gundi ezo zombi ffe tuzitwala nti no tezaalonze nezireese petitioni zisigalire naye tugenda mu maaso tulonde kati wevudde zijambasayo nti eno embeera kasita abawangudde nga maliriza petitioni yange okubalaga nti amazima tetwalonze. Bano Patrick Ntale abasuubiza nti agenda kwogerako ne Commissioner w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM mu Buganda Ambassador James William Kinobe tibalyoke balabe ekyokukola. Yesu kufukamira osabe osaale Katonda wabeerewo emirembe kalufissimba buli kano aliko bulungi omuntu bwakuvuma notamuddamu ayinza obutaliongo nakyamu ekyenyo basaba akalulu kanoonye n'emirembe era kajja kuwa n'emirembe so kakati bino ebintu sinza okubagamba nti gwesazeewo kino nakino naye nsobola okulungamya so kati abantu bengenda okwogerako ono abamanyi kamishona era mangu ddala nga tumaliriza ngenda kuwandiika nga muweze mugundi abantu bano badde basaba okulonda kuddibwemu. Empapula zonna eziriko ebyo ebyava mu kulonda abakulembeze ba NRM kitegeerekese nti zikyakuumirwa ku poliisi Essembabule oluvannyuma lwa registrar Enoka Ninsiima okuzitwalawo mu kifo ky'okuzitwala mu yafeesi eza NRM. Manya obuvuna obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa ddemberyo ery'obwebange ddemberyo akutusiba ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe lya muntu okuddukira mu kkooti okwemulugunya ku tteeka erireeteddwa munnamateeka Budunnulu Kinene bw'annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda owa 1995
ennyingo ya 137 ewa buli munnayuganda yenna eyeemulugunya ku tteeka eriba liyisiddwa nti likontana ne ssemateeka wa Uganda okwekubira enduulu mu kkooti etaputa ssemateeka gye tuyita Constitutional Court era kkooti eyo neewuliriza ensonga ye oba etteeka eryo ddala likontana ne ssemateeka wa Uganda wabula omuntu yenna nga tannakikola ekyo ayina okulindako omukulembeze wa ggwanga n'amala okuteekako omukono kubanga pulezidenti ayinza okugaana okuteekako omukono ku tteeka eryo kye tuyita assenting then oluvannyuma bw'aba amaze okuliteekako omukono omuntu yenna asobola okwemulugunya n'atwalayo ensonga ze mu kkooti etaputa ssemateeka wa Uganda. Embeera ekyali y'amaziga na kiyongobero mu kibuga Mukono ewa Anthony oluvannyuma lw'emmotoka okulemerera omugoba waayo n'esaabala abantu nga bangi kigambibwa nti baafudde ate abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga bataawa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Akabenje kano kabaddewo mmotoka ekika kya Fuso namba Ubaba 222 eyabadde etisse ebintu ebyenjawulo ng'eva Kampala okudda Ejjinja bwe yalemeredde omugoba waayo n'eyingirira takisi ezabadde zitikka nga kigambibwa nti ababadde batikka takisi be bamu ku abo be yagoyezza olwo n'eyingirira abatunda ebyokulya omuli emmere obuugi chips nga abaddewo bannyonnyola ebyabaddewo. Dawo nywawo chai ono echapati gwembadde nvuggulo ono golaba mu kaveera motoka eyeganya okusibeze neeyo gireetedde mu bbanga eyo drone gyolaba wano kifo ky'abali bammere abaami abakyala baki motoka eyo ekoze accident awo eri ababadde bakaabira wansi kubambadde nziruka ngenda ngenza okuwulira nga mpulira enduulu wansi eŋŋamba bannaye mujje tutaase bano abali wansi abakaaba sookedde ku mwana nge ebujjeeko ne muteeka ne musuula wansi naye nga maama we alabika yabadde wansi. Minisita wa Buganda owa gavumenti ez'ebitundu era nga yatwala abantu ba Kabaka ebweru owekitiibwa bali ku ddembe Joseph Kawuki asisinkanye olukiiko lwa ggwanga mu Boston chapter olutesitesi olw'olukuŋŋaana lwa Buganda bumu North American Convention mu America mu kwetegekera okuluggulawo ku lwokutaano lwa sabbiiti eno. Owekitiibwa Yosefu bali ku ddembe Kawuki asisinkanye omukyala Rebecca Nansasi n'olukiiko lwe era ebimu ku bikubiddwamu ttooki kwe kuli okukubaganya ebirowoozo ku bukulembeze bw'ekibiina kino n'emirimu egikoleddwa okukuumira Buganda mu kifo kyayo n'ebisuubirwa okukolebwa omwaka guno. Owekitiibwa Yosefu bali ku ddembe Kawuki asinzidde mu nsisinkano eno n'asaba abantu ba Kabaka mu Amerika ne Canada bakuume ekitiibwa ky'Omutanda ne Buganda yonna gye bali nga bakulembeza okukuuma obuwangwa n'ennono bya kuno. Twagala okwebaza abakulembeze ba ggwanga mu gye bakulemberwa mukyala Rebecca Nansasi n'olukiiko lwonna olw'obukulembeze bawaayo bulijjo n'okwenyigira mu nteekateeka ezitali zimu ezitwala Buganda ku ntikko era ezikuumira awamu abantu ba Kabaka. Ate mu ngeri ey'enjawulo ekibiina kino kye kikulembeddemu enteekateeka z'olukuŋŋaana lwa BBNAC 2025 eneebera mu Omni Boston Hotel. Tuli basanyufu okulaba nti weewaawo nti nno wabaawo okusoomoozebwa okutali kumu naye obukulembeze bw'ekibiina buyimiridde masajja awatali kutiiriira Ssaabasajja Kabaka ne bugumira okusoomoozebwa okutali kumu kwe basanga ate ne bafuba okukuuma ekitiibwa kya Buganda ebbanga lyonna. Omukyala Rebecca Nansasi ategeezezza nti bafunye okuwabulibwa ku nzirukanya y'emirimu egy'enjawulo era asabye abantu bannyinimu abatannatuuka Boston basambyeko enteekateeka ez'okugulawo olukuŋŋaana lw'omwaka guno zisobole okugibwako akawuuwo. Nga tuli basanyufu abategesi ba BBNAC 2025 tuli basanyufu nnyo era tubeesunze nnyo abali mu kkubo tufunyeemu olukuŋŋaana naye nga bingi byatuyigiriza byatuwabuddemu ate era netwongera amaanyi obutagwa okwongera omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka mu maaso obutagwamu maanyi okugumiikiriza ate tubeere bagumu bali wamu naffe tutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka.
Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asuubirwa okutuuka mu kibuga Boston olwaleero era ajja kusinkana abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Atwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ekyankwanzi Dr. John Serebe akubiriza abazadde okugemesa abaana baabwe omusujja gw'ensiri ng'agamba nti okugema kuyamba omubi okufuna amaanyi agalwanyisa endwadde. Obugeme bwonna buwa amaanyi omubiri ne gaba nti omubiri gusobola okukola abasirikale. Kati abasirikale bano nga tekuli ddagala ne basobola okulwanyisa endwadde eyo ne bagiwangula. Twalina COVID ngatta abantu kati teyagenda COVID akyali. Olw'okuba nti abantu balina obugebe osobola omufuna mu nnaku 2 kale eddagala n'oligattako naye nga gwe omubiri guyimiridde tebakuwadde kitanda oba okitegeera toleseeyo kujja kukola mirimu gyo oba n'abantu booli nabo tobeeyawuddeeko nga bwe lyali ligenda. So kati gy'amaanyi agali mu bugeme. Tutuuse mu munnansi weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Parliament ya Uganda kyaddaaki olunaku lw'eggulo yayisizza etteeka ery'eggye lya UPDF eriwa kkooti y'amagye obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo ekyalese bangi nga batolotooma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabeemu ku kyalo kwekulidde. Mu kaseera ng'etteeka lino liyisibwa ababaka ba palamenti ku ludda oluvuganya gavumenti abawerako beekandazze ne bava mu palamenti nga bawakanya ebyabadde bigenda mu maaso. Mu kanyomero kaffe kano akamunnansi weeyogerere omusasi waffe omulongo Kato Dennis Luwandagga aliko byakuŋŋaanyizza ku ndowooza z'Abannayuganda ez'enjawulo era abateesa bayise ku kibanja ekya Facebook muteesezza bwe muti. Josephine Ndibaza ogambye nti nze ekyo sikiwagira n'omulundi n'ogumu lwaki omuntu wa bulijjo abeera awozesebwa mu kkooti ey'amagye mazima ddala atali muyeekera. Nsisinkano Paulo ogambye nti gavumenti kasiteerwa mu buyinza etandika okutya abo beekulembera ekivaamu kumenya mateeka kubanga eba tekyeguya bantu tosobola kwagala kuwozesa bantu ba bulijjo mu magye ng'okimanyidde ddala bulungi ti kkooti ensukkulumu ekyo yakisazaamu. Kintu Aruno ogambye nti kigendereddwamu kulondobamu bawagizi ba Nuupu mu butali bwenkanya obulabikira mu Uganda. Ogambye nti era mukozi n'okwenywereza mu buyinza okufuula bamusaayi mutemmomboze mu nsi yaabwe. Baana ba Kintuddewo ogambye nti mu mazima ababaka be twalonda bwe babanga basazeewo tufiire mu makomera olwo kwerowoozaako bokka naffe katubalinde 2026. David Lukomu ekigombya mukono ogambye nti ekyo kikyamu nnyo era okuyisa etteeka lino banna NRM baasigazza kusanyusa mukama waabwe naye kuba kulinyirira ddembe lya buntu. Fabian Kyobe ogambye nti naye n'abooludda oluvuganya nabo tetubategeera kubanga baabadde basazeewo okugenda ate ekyabeekandazza kye kiki. Sebulime Samu ogambye nti essuubi lyaffe ku nsi kuno lyasigala mu Katonda yekka Ssaabasajja Kabaka awangaale. Maka Kenso ogambye nti ekyo kyabadde kyeyoleka lwatu nti lijja kuyita kubanga Parliament ey'omulundi guno tekyalina nnyo mugongo olw'ensonga abagiddukanya batya mukama waabwe olw'okutya okubaggyako emirimu. Mawanda Brian ogambye nti kino kirabwa n'ayonka nti etteeka lino lirina amaaso likoleddwa kutuntuza baludda luvuganya gavumenti naye okalyaddaka ddadda ababaka ba NRM katubalinde ku gulawundi. Kalibala Senior ogambye nti oba balabye nga ensonga enkulu eruma bannayuganda kaakano. Abateesa abalala okuli Wanyana Ezra, Rashida Nambowa, Balemezi Robert, Kawaganya Elias, Badiru Saka Bitesigirwa, Kivumbi Patrick, Sempijja Richard, Jalia Mugerwa, Semwanga David, Kabogoza Paulo, Hafswa Kakonge Mugerwa, Bagenze Henry, Kasozi Joseph, Senyondo John, Mugerwa Ronald, Mariam Nachide, Kansime Rona n'abalala endowooza zammwe tuzirabye mwebale nnyo. Babateesa bayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp ku 0702752558 muteseza bwe muti maloboozi gammwe. CBS FM mwebale kuweereza erinnya lyange nze Kikomeko Joshua wani Mengo ku Saloon.
Kakati nze nteesa bwenti etteeka eryo teeka obuzibu baalirese lirina amaaso. Etteeka lyonna lyandibadde ddungi singa liba lireeteddwa mutima omulungi nga terina gwe litunuulidde. Naye kati baalirese lirina amaaso ate ne basooka ne basasula n'ababaka obukadde 1,000 kitegeeza nti kye babadde bayisa tekyabadde kirungi. Naye Mukama atubeere twesabire gwa kimu ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Mwebale kuweereza. Ono Akim Romeo Outer Romeo Squad. Omuganda we yalugera nti kabwakabbi kagumya mugongo. Nze giteeka simenti liri nsanga lwakola kyokola kikole ng'omanye ekiddirira. Nze Nasanina Mugomitiana mwebale okutuweza bandi kakati nno palamenti okuyisa etteeka ery'abamagye bano ndabanga kintu kibi nnyo era kyetedde eggwanga lyaffe Uganda okugenda okweyongera ddala mu kinyiku lwa nsonga y'ababaka baffe bano be twalonda. Nze ndabanga bebatuviiriddeko obuzi okubeera nga buli tteeka erijja mu palamenti liyita buyisi. Nze ndabira ddala nga kintu kibi nnyo nnyini ddala ababaka baffe bano be twalonda omusango gonja kugubasalira okusumagira kuyitirivu nnyo so kyekiviiridde